Yes, tuli mu mwezi ogwa January, ennaku z'omwezi ziri 24. Yes, lunaku lwa 2 omwezi tugutambudde, tugenda kugumalako. Yes, Mukama aweebwe ekitiibwa n'ettendo. Ekirabo eky'obulamu kyatuwa, tumwebaze nnyo nnyo ddala ffenna awamu. Kibanda omukulu nga bulijjo akabuliriro kabaddewo nga nali nayimirizaamuko ku nguliko, naye kati ndabika nkomyewo mu nsiike. Mbakuba ekiwaanyi kyentegeera kye nnyimba. Omanyize ennyimba eyaffe eno gye tugamba ey'akabondo nnyimba kyemmanyi, oba nkiyimbye mu bukyamu oba mu butuufu, buli omu ayimbireyo ebibye by'amanyi. Leero nzize n'oluyimba. Oluyimba luno luba luyimba lwa Omutima gwa Yezu. Oluyimba baluyise Mujje Mwenna Okulaba, nga lwaba White Fathers. Yes. Tugenda kitambulizaamu mpola mpola naawe eyo gy'oli nga bw'okoloobya. Lwaki nedda? Sabula tugende. Kyenyimba nyimba kyemmanyi. Bwe nkoze ensobi ababimanyi mwe mutereeze eyo. Kale. Mujje mwenna okulaba, ow'ekisa omuteefu. Mujje mwenna okusinza omutima ogwa Yezu. Ekkomi eribugujja omulyango ogw'eggulu ogujjudde okwagala, gwe mutima ogwa Yezu. Gwe patrimwe yesimira omwana ye yakujjamu, mugwe nno mwoyo mwatula, ai mutima ogwa Yezu. Omukwano omulungi ogw'ebyoyo emirongoofu ogusaanidde obuganzi, gwe mutima ogwa Yezu. Eddembe ly'abanyikira okuguma kw'abanaku, essuubi ly'abazirika, gwe mutima ogwa Yezu. Ndabuuza mmwe ababikira abaganza obutukuvu, essanyu lyammwe liva wa? Mu mutima ogwa Yezu. Munziremu abajulizi
ekitundu kimu ekibulako awo nammwe mukyemalireyo. Aha, nammwe mbawadde kaki homework akatonotono mukinoonye nammwe mukimaleyo. Ani agamba nyimba byange. Kibanda omukulu nga bulijjo mbaagala nnyo era nga ŋŋamba nti atakuumira mpeera akuume. Yes, naye nga lwaki siva wano